Olunaku lwajjo ekibiina kya NRM kyatandise okuwa empapula abo abaagala okukiikirira ebifo ebyenjawulo mu kikolwa eggwanga olukulu awamu n'abaagala okuba bassentebe ba zi districts. Olunaku lwajjo mu kuggulawo abantu ab'enjawulo baggyeyo empapula okwabadde omukubiriza w'ekikolwa eggwanga olukulu Anita Mo, omumyuka we Thomas Tayibwa, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga munnamagye eyagawummula Jessica Lupo, Ssaabaminisita w'ennyaffe Uganda Robinah Nabbanja n'abalala. Abamu ku bakiise mu kikolwa eggwanga olukulu bongedde okuggyayo empapula bannakibiina kya NRM nga balaga nga bwe baagala okuddamu okukiikirira ebitundu bye bakiikirira era nga bano basuubizza ensi n'eggulu. Abamu ku bo kwe kubadde omubaka Laura Kanushu ng'ono yakiikirira abaliko obulemu ku mibiri gyabwe mu Uganda yonna, ng'ono ategeezza nti bingi byayagala okwongeramu amaanyi okulaba nga bikyuka nga bwe byali era n'ategeeza nti essira wakwongera okulaba nga agamu ku mateeka agayisibwa gasobola okutaba abaliko obulemu ku mibiri gyabwe. Ono ategeeza nti ekisanja ky'amazeeyo tasobodde kubeera nga attaanya bino byonna wabula nga ayagala bamwongera ekisanja kino asobole okubeera nga amalayo ebyo byonna ebikyasigalidde. Kyetufaako okulaba nti abantu baffe bafuna emirimu. Kyetugenda okussaako essira mu kisanja ekiddako tunaba tukomyewo bwannaba nkomyewo twagala kuyisa etteeka eririko ligamba nti gavumenti erina okuwa abantu abaliko obulemu emirimu naye twagala tufune specific percentage. Gavumenti yesinga okuwa abantu abaliko emirimu naye twagala nti etugambe tufe abaliko obulemu buli gavumenti lwe advertising emirimu tulinako ejjaffe bwekiti okuviira ddala ku disitulikiti. Mu bufu bwe bumu n'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Napak mu kikolwa eggwanga olukulu Nakut Faith Loluchuna naye avuddeyo n'ategeeza nti bingi byalowooza nti bikyasigalidde naye nga naye ayagala kuddamu okuweereza abantu be era nti kwe kuggyayo empapula zino ng'alaga nga bwakyayina obusobozi okubeera nga abaweereza era okubeera nga basobola okumwenyumirizaamu. So it cannot change now, it will go on just as it is. It has its flaws, but it also has its strengths. The fact that people keep lying to others, they tell you we are supporting you, then the next time they got someone else. This time, the lines will show who voted who. So there will be no room for people to tell you they like you when they don't like you. So when you have lost the election of lining up, what other election can you win? Omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Omoro mu kikolwa eggwanga olukulu Catherine Lamwak naye yeesowoddeyo era n'ategeeza nga bw'ayagala okuddamu okuweereza abantu beeno olw'ensonga z'amazzi ssaako n'ebyo ebirabwako by'akoze. We are going steady progress and definitely we are consolidating the achievements that we have had in the last 8 to 9 years. You are aware of my progress on the ground and achievements on the ground. And so our straight focus now is fighting poverty. We are a rural district and I'm glad that you have embraced my message of fighting poverty. We are supposed to walk the talk together and ensure that Omoro gets out of poverty. Abakiise abalala abalabiddwako nga baggyeyo empapula kwe kuli Barnabas Tinkasimire ng'ono alaze nga bw'ayagala okuddamu okuweereza abantu be era bingi byakonyeeko byalaga nti biteekeddwa okukwatibwamu. Ekibiina kyaffe kyongeramu amaanyi kuweereza Abannayuganda kubanga tusuubira ngu flaga bearer waffe President Museveni agenda kuwangula tukwate enkasi again ng'ekibiina kuweereza Abannayuganda. So njagala kulaba ngu ekibiina kiweereza ddala ku bintu eby'omuntu owa wansi. Abalala ab'enjawulo abaggyeyo empapula nabo balaze ku lwaki beesowoddeyo okubeera nga bakulembera abantu b'ebitundu bye baagala okukiikirira. Currently Member of Parliament for Buyanja East County in Kibale District, and definitely like many of the people you are seeing around, I'm here to take nomination forms to express my interest to represent the people of Buyanja East County in the term of span. Amalwaliro gaffe naddala eryaffe erya Health Center ffe erikyanda mukaaga erya district tuyita hospital ya district bigezezaako naye twagala okulaba nga abasawo tubazzaamu amaanyi. Rakai ye district etudde ku nnyanja yetooloddwa ennyanja naye ate Rakai eyo yennyini ye district ekyanywa amazzi n'ebisolo. Abantu n'ebisolo bakyanywera watya wamu.
embeera eyo gy'olabira ddala nti etuluma nga tulina olusozi olunene kiya kw'osobola okuteeka reserve n'egabira Rakai yonna nga buli omu afuna amazzi. Ga taapu aga Kasawo Town Council ne Kabimbiri nago gaakomaawo. Tuyina ebintu ebirala bingi ebitaasobola kugenda mu maaso olw'okuba nti omuntu gwe bassaayo ye yajja eno ng'agamba alwanyisa dikiteeta so ng'ate dikiteeta yabigaba. Amazzi gaffe agaliwo abantu bagakozesa n'ebisolo ekintu ekiteeka obulamu bw'abantu baffe mu katyabaga okulwala endwadde ezitali zimu. Ekintu eky'amazzi nakyo buzibu. Amalwaliro Namirembe District nga we mugiwulira terinaako ddwaliro ery'oku mutindo gwa Health Center 4. Era nga nze omukyala asobola okubalobingira okubasakira. Ssentebe ow'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya NRM Dr. Tang Odoi alaze engeri eddimu lino gye likwatiddwamu. 29 constituency MP, 14 woman MP, 18 LOC5. And Bunyoro, 20 constituency MP, 20 woman MP, 9. Total constituency MPs today, 427. Women MP have expressed interest, 210. LOC5, 144. Total for today, 781. Mu buufu bwe bumu ono atendereza n'obungi bw'abantu abeegwanyiza okukulembera bannaabwe era n'ategeeza nti nga bo we bali okubeera nga bongera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe okusunsulamu ssaako n'ebyo ebirala ebigobererwa mu kufunamu anaakwatira NRM bendera mu bifo eby'enjawulo. We have never seen this large number. The other time we had very few numbers. This shows the party is vibrant, people are ready to contest. Those who are saying they will not contest for MPs, I hear in the other districts, they are wasting time. People have come. We have enough people. So those who don't come can go home. Yes, Chigongo, Kura, Channel 44, Oregoro.